Era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawa ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu. Export TV to the world. Omuyimbi Dawudi Lutalo kyaddaaki ayanukudde ababadde basiikudde enfuufu ku mutimbagano. Amanya nze omwana soda abe wali mpola mpola eno ye Export TV tuli ku mutimbagano. Ngenda kusaba okole ekintu kimu mukwano gwange, teekawo comment nakusabye view yo wali mu kusooka video gye nasoose okulaga gye byatandikidde. Gwe ataabirabye osobola okuddayo n'olaba wa gye byatandikidde, ensonga lwaki David Lutalo avuddeyo n'akola obubaka buno ng'abusindikira eri bonna abavuddeyo ne bamusindikira amafumu, embazzi n'ebintu eby'enjawulo bingi. Subscribinga, commentinga, sharinga. Nagamba tuli ku mikutu egy'enjawulo, tuli ku Facebook, tuli ku YouTube wano wennyini, TikTok, Instagram ne Twitter. Yonna tunoonyeeko embeera etambule malidaadi sana. Wakati awo ye namba yaffe ya MTN osobola tukubirako bano tusindikira obubaka mu inbox ne tubeerako ensonga ez'enjawulo ze tukwasaganya. Bakadde baffe aba Elshadai Money Service International kiriza leero nkujjukize nti bo batendo nnyo mu by'okutambuza akasente okeetolooza ensi eno yonna, so beekwate embeera esobole okuba nga etambula bulungi. Bali mu South Africa, akasente bakeetolooza ensi eno yonna, okajjayo ebweru w'eggwanga yonna gy'oli ne bakaleeta mu nsi yattu Uganda. Katusimbule David Lutalo oluvannyuma lwe nakutegeezezza nti yabadde ne extra concerts mu Western Uganda eyo, n'avaayo n'akola obubaka bwe yayogedde n'agamba nti yesi munnabyabufuzi era awagira enkwatagana. N'agamba okwawulayawula mu bantu yetabikiririzaamu era yakyawa politics. Bwe yamaze okukola omumbo gw'ebigambo ebyo ku stage ng'akuba abawagizi b'ab'embala wa endongo, vidiyo eno yatankudde bangi abali mu struggle okwabadde Umaru Seka mwamulabye bakaba bwe yaweereza omuwumbo gwabadde ogw'amaanyi ng'asabula PTA, abalala bangi n'okwabadde omukulu yeekolera naye avuddeyo n'amukalakata bubi nnyo. Abantu bangi abavuddeyo nga basabula David Lutalo nga bamugamba ssebo, politics yonna gy'oli asobola okukusiŋŋaanayo, politics gy'ali ne mu music wo asobola okukusiŋŋaana. Abamu ne batandika n'omugamba nti obadde muyimbi nga tukwagala naye ke watandise ogatta mu music, ogatta politics mu music wo. Mbadde nja kutegeeza nti abantu bamugambye kutandise ogatika ebintu bya politics mu music, oyinza okuba nga otulabyeko. Dawudi Lutalo avuddeyo n'akola omuwumbo gwa video ng'agezaako banukula n'abagamba nti bassebo, nze ebintu bye nayogedde nabiyimbako dda emyaka nga 7 emabega, tewali kipya kye nayogedde, byonna bikadde. Era n'avaayo n'atugamba nti teri atayagala bwegasi, n'agamba kabe ne opposition mu ggwanga tulya tu Uganda naye yeetaaga obwegasi, okitegedde. Naye avuddeyo n'atutegeeza nti yabitegedde abamulwana si bannabyabufuzi, era yagambye teri yadde ne munnabyabufuzi yadde n'ogu amukuba. Ye yategeezezza nti ensonga emukubya amanyi gy'eri. Abayimbi mutandise mbu okuwalana omukulu, abayimbi mutaddemu empalana mwabawalana Dawudi Lutalo, kati n'abasuubiza nti agenda bakuba endongo y'akawereege mugiwulire mu byenda. N'ababuuza abaffe bulijjo nga temuvaayo kwogera nga tannajjuza lugogo, n'olwokuba yajjuza lugogo n'ajjuza buli wamu ssebo nga extra concerts ziboga buboozi, mwasazeewo ne muvaayo ne mumukyomera nga mwekwese mu politics. So David Lutalo ategeezezza mbu abayimbi mwenna yabatebuse, yabaguddemu. Kakati so mbadde mwagala kwekweka mu politics mugezeeko siiga erinnya lye. Yagambye talirwedde kupondooka, n'atutegeeza nti ye munnabyabufuzi era tagenda, yesi munnabyabufuzi era tagenda kupondooka, ye muyimbi. Yatusuubiza agenda bakuba endongo kuba yesi wa bigambo. Kati abayimbi endongo mugirinde kafundiiri eri yennyini eyalagirwa. So ensonga kanzikulekere nkuwa akatambika omukulu Dawudi Lutalo naawe okeerabire owulire ebigambo bye byagezezaako okwanukula abo bonna ababadde bavuddeyo nga bagezaako okumusabula nga bagamba statement gye wakoze yabadde nkyamu. Kugambye oli ku Export TV tokkirizibwa kuyita ku video eno nga togirayikinze ate nga togikomentinze kuba oba okoze omulimu gwa ttenda. Ate osobola n'okunnyambako n'ogijjayo linki n'ogimpeerako mukwano gwoba n'oginte
nteerako ku status naddala mikwano gyange abali mu biyumba ebyenjawulo ntusobola okuba nga twongerayo obubaka. Mukama olowooza lwaki simugamba kutukuumire bw'oba osubscribinze oba okoze omulimu gwa teno mpozi kantegezeeko mwenna abagizi b'omukunja atasera obudde buno ali mu nkomyo oluvannyuma lw'ensonga za Lavumase mwenna ze mumanyi n'olunaku lwaleero kasooke tuyizeewo sitoole ya David Lutalo kamukuwe mu bigambo bye omuwulireko ye kennyini ng'agamba apaana sijja kukkiriza era simukkirizibwa teri yadde ne munnayuganda n'omu teri yadde muyimbi n'omu akkirizibwa kunkangakanga nze omwana Soda. Bannayuganda mwenna ne bafanzi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye baatemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show embarara. Olimba linadde ennyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi se mirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzija mbagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu. Nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga. Ne ŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza Lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala abantu kwawukana. Nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero. Abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera. Sigenda kwogera bingi kubanze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba. Ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician. Omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akatini. Omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbalize mu studio endongo keyogere. Omwana Soda omutima gw'obudde bwakyeya teri yadde tondo lya mukwano likulukuta kibuga kyo teriyo bwenkeneka simalo n'obubozi bwo byagenzerwa ekisa n'omukwano byo byekweserwa budde bwa kafyu banze yadireyinga soogera binyate ne biyitira tekibanga mweyisa mutyo wabambejja wakuma netabaza kati ezikidde ensulo y'omukwano ezibikidde twali n'omukwano mungi nnyo naye ebirungo mu mmere wakendeeza saba oziba ebituli byonkubamu ngweziba shiba zibaye toganya amaziga kumpitamu ngweziba shiba zibaye saba oziba ebituli byonkubamu ngweziba shiba zibaye toganya amaziga kumpitamu. Kulope mu bapatiro bankutwale ku ndagu birowoozo bajjaye wange wasiba ngugu kuna ng'omukadde n'olukunjaguma kalwalaza fumbe balugu ontabula obwongo mazzi mu kutu nsobere wuweeyo mutumbi ng'omukukutu. Why do me that when you know everything that I love you mama nkwaso mutima take control left and right nakupenda sana kulaba mu biroto si
bakunde kunga ninywera katonto eno wakuma moto tafuye nzinga loketo na sikonto Why you do me that? Why you do me that thing? Why you do me that? Sabozi baby tuli byonkubamu ngweziba shiba ziba toga nyama ziga kumpitamu ngweziba shiba ziba sabozi baby tuli byonkubamu ngweziba shiba ziba toga nyama ziga kumpitamu sabozi baby tuli byonkubamu ngweziba shiba ziba toga nyama ziga kumpitamu ngweziba shiba ziba sabozi baby tuli byonkubamu ngweziba shiba ziba toga nyama ziga kumpitamu Respect, take words, pass blow. Export TV to the world.